Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadige manya tubebaza okulika nti mutambula naffe nawe ekityo tubasaba okusubscribinga, oklikinga wamu n'okusharinga content waffe. Twongere okulabika nti tubaweereza. Olunaku olwaleero amawulire ge tulina gannaku, amawulire gano nga gasaasaanye nnyo olunaku lw'ejjo. Omuyimbi DJ Michael oba kati yeeyita King Michael okufiirwako mutabani we omukulu Eric Mugwanya. Omwana ono yabadde mutabani we omukulu naye Mukama Katonda yamujjuludde. Wakati mu kuba nti Mukama Katonda yamujjuludde, bannayuganda ab'enjawulo, bayimbi banne, mikwano gye, ab'eŋŋanda ze bavuddeyo okulabika nti bayimirira naye. So olunaku lwabadde lwajjo, Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform, Bobi Wine yavuddeyo n'asaasira muganda we era mukwano gwe. We bawutambudde ebbanga mu kisaawe kino eky'emiziki, ng'omulimu guno bagukoledde ebbanga eriwerera ddala myaka 21. So Bobi Wine ng'ayita ku social media platforms ze yavuddeyo n'ateekayo obubaka obw'okusaasira muyimbi munne, okulabika nti amusaasira embeera oba oliawo Mukama Katonda gye yamutuusizaamu ey'okugezesebwa. Omanye ebiseera ebisinga teri kiruma nga muzadde kufiirwa mwana. Era ebiseera ebisinga abantu bwe bafiirwako bakadde baabwe balumwa nnyo, era teri yandyegombye kufiirwako either kitaawe oba nnyina. Abantu abo ababiri obulumi obwo bw'owulira bukutuukira ddala ku ggumba, naye ate teri kisinga kuluma nga muzadde kuziika mwana we oba kutunula mu ntaana ya mwana we. So embeera omuzadde yonna gy'ayitamu ng'aziika omwana we gwe yakera ku makya ne yeezaalira okuva mu ntumbwe ze oba gwe yasitula emyezi 9 mu lubuto, muntu Katonda buli wamugezesa n'ekyo ekintu yeetaaga kusabira nnyo, kubudaabudibwa na kumubeerako nnyo. Abamu bagetinga traumatized, abamu bagetinga into depression. So embeera King Michael gy'alimu yeetaaga kulabika nti abudaabudibwa, mikwano gye, ab'eŋŋanda ze balabike nti bamubeerako. Kyekimu ne maama w'omwana ono omugenzi kati Eric Mugwanya. King Michael ono aludde mu kisaawe ky'ebyemiziki kino era nga be bamu ku bayimbi abawaniridde kye bayita dance hall style eyo ya music, era nga yeeyita King of Dancehall. Era ndowooza abayimbi abasinze omukuba ne bamunoza wano e Kampala, Uganda, King Michael toyinza kulabika nti omubuusa maaso. Abayimbi nga King Michael ono yennyini, Big Size Bebe Cool, Bobi Wine, kati abo twabamala ntufunayo generations ng'ez'aba Bafana. Bafana oyo yakwatira ddala omumuli gwa dancehall okulabika nti agongerayo mu maaso. Kyenkakasa nti n'omulimu akyagukola. N'abaana abato we bali wano bazekisi baani, ekintu bakikwasaganyiza ddala. So embeera yatuuse ku DJ Michael eba yakwefumiitirizaako. Manyi Katonda atugezesa mu ngezesa nnyingi, naye bw'atugezesa tekitegeeza nti aba tatwagala. Ebiseera ebisinga okugezesa kwe aba agezesa bukkiriza bwaffe. Era omuzadde yenna Mukama Katonda bw'amuggyako omwana we oba oli awo aba amutadde mu mbeera ya kugezesebwa ng'omuntu, naye ekyaba asinga okwetaagamu gwe kuddayo eri ye kumwanjulira nsonga ze. Bw'ajjawo omwana ono oba oli awo yaba amanyi ekiri emabega waakyo. Kaakati gwe bw'omusigala nga otambula naye omwesigamira, oba oli awo ajja kuba akuwaamu ekikyasinze okuba ekirungi mu mbeera ezifaananako bwe zito. Naye nga bambi kyannaku nnyo, kyannaku y'amaanyi omukulu DJ Michael oba King Michael kyayitamu ssaawa zino. Abayimbi banne bavuddeyo okulabika nti bagezaako okumuweereza obubaka obw'enjawulo obugezaako okulabika nti bumubudaabuda n'okumugumya n'okumulaga nti bali wamu naye. Tujja bba tubawa amawulire gonna nga bwe gatambula ku ground, ebyokuziika binaatambula bitya, byonna tujja kulabika nti tukubayo tooki, tulabe ensonga ate nga bwe zikola ki, nga bwe zitambula. Naye nga Mukama Katonda mulungi. Omanyi ekyengera ky'obulamu kino Mukama Katonda bw'akituwa teyatuwa bbanga ki gye tugenda mmala nakyo ng'oba oli awo akyakituwadde. Naye akaseera konna Mukama Katonda kaba akuwadde ak'obulamu, omuntu yenna afumiitiriza
ku ebyo Katonda byamukoledde alina kwebaza. Oba akuwadde emyaka 20 oba akuwadde emyaka 15 nabwe ekito n'ow'ekinaana kye kimu n'ow'ensanvu n'ow'ekikumi. Ekikulu si kyabbanga kiri omaze mu bulamu, wabula mukululo ki gwolese ku duniya kuno oba ku nsi kuno. Omukululo gwolese kye kikulu, n'ogwo omulimu ogwatutonza ng'abatonzi. Ekyamazima ekyatutonza kusinza Mukama Katonda waffe namutenda. Ate Katonda ayagala okozesa akaseera kennyini kakuwadde ak'obulamu bwo, oba myaka 2 oba myaka 3 oba myaka 50, koyina okukoleramu ebyo Mukama Katonda by'anaakusiima nabyo, oba oli awo ng'ozze mu maaso ge, mu maaso ga Mukama Katonda wo. So ekikulu si kyabbanga kiri tuwangadde mu bulamu bwansi, naye ekikulu kya biki oba oli awo by'okoledde mu eryo ebbanga ly'oba owangadde. So tusaba omwoyo gw'omugenzi ono, muganda waffe, muto waffe, mukulu waffe Eric Mugwanya, Mukama Katonda amulamuze kisa n'okusingira ddala okugumya ab'eŋŋanda ze, kitaawe, maama we, na bonna oba oli awo bekikwatako mu mbeera. King Mike abadde n'abawagizi bangi nnyo. Abayimbi bano bazimba fan bases zaabwe nga ekyessanyu ekiba kituuse ku muyimbi oyo oba omuntu yenna ali mu limelight, bazimba fan bases zaabwe ng'ekyessanyu ekiba kituuse ku muntu waabwe basanyukira wamu naye, nga nabwe ekito n'ekyennaku kyonna ekiba kimutuuseeko banyolerwa wamu naye era bawulirira ddala nga kibakwatirako ddala. Kakati King Michael tukimanyi bulungi nnyo nti be bayimbi ng'era bwe tugezezzaako okulabika nti tunnyonnyola, abakutte omumuli gwa dance hall okumala ebbanga eddene wano e Kampala, Uganda. Kyekyo kitegeeza nti alina abawagizi bangi nnyo abakkiririza mu ebyo by'akola, abazze batambula naye. So mu mbeera ezifaananako bwe ziti oba mu kaseera kano ak'okugezesebwa Mukama Katonda kamutaddemu, abantu bangi nnyo abanyolerwa awamu naye, abali mu bulumi awamu naye, era nga beeteefuteefu okulabika nti bamusangula amaziga n'okumugumya n'okumubudaabuda mu mbeera eno Mukama Katonda gy'akoze eki, gy'amugezesezza nayo. Naye nga twebaza abantu bonna abavuddeyo okulabika nti bayimirirawo ne muganda waabwe, mukwano gwabwe DJ Mike, okusingira ddala abayimbi ngera bwe tukoonyeeko ku President Bobi Wine akulira ekibiina kya National Unity Platform. Katonda we yamuteekawo lwa nsonga, era Katonda buli wakusitula amadaala ebiseera ebisinga olina okutunuulira ennyo wagye yakujja kukuteekaawo waali. Bobi Wine kati muntu wa nsonga nnyo, si mu Uganda yokka wabula mu nsi yonna. Naye omulabira ddala buli ekituuka mu banne bano gye yava oba omusingi gwe gye guviira ddala mu kisaawe kya ndongo, mu kisaawe kya bamiziki, buli ekibatuukako Bobi Wine areactinga era ayimirira wamu nabo. Ate nga Bobi Wine ebiseera ebisinga azzaakowoola abantu bano abali bannabitone bagezeeko okulabika nti batambula naye, kuba bw'owulira Bobi Wine by'ayogera oba ideologies ze oziwulira nga za muntu ayagaliza eggwanga ly'okulabika nti ligenda mu maaso, okulabika nti oba oli awo ebizibu eggwanga mwe litubidde bagezaako okulwana babivuunuke. Bwe gaba malwaliro nga temuli ddagala, abantu bangi nnyo oba oli awo abaluuzinga obulamu, nga senga amalwaliro gano gabaddemu eddagala, abantu abo bandigezezaako okulabika nti bataasibwa, obulamu bwabwe bukola ki? Butaasibwa. Bwe ziba nguudo, bantu bangi nnyo obulamu bwabwe bugendedde mu bubenji. Senga enguudo ezo nnungi bulungi, oba oli awo reeti y'obubenje kwe bujjira oba reeti y'obubenje kwe bubalukirawo yandibadde ekendeerera ddala, kuba ebimu ku bireetera obubenje ku nguudo mbi, nguudo ez'awomoggokamu ebituli. Kyekimu n'ebyenjigiriza, ekonome, bya bulimi biki. Bobi Wine bwe kibanga ebyo byagezaako okulabika nti atembyeta ebbanga lyonna agezaako okuyita bannabitone banne bamwegatteko y'ensonga lwaki ekintu kyonna ekyessanyu bwe kibatuukako abasinga olaba nga abataddeyo abapositinze asanyukira wamu nabo. Bwe kibanga kyannaku nga kye kibatuuseeko, kati ng'ekituuse ku muganda we mukwano gwe King Michael, ayimirira wamu nabo
obubaka obukubagiza obubaka obw'okubabudaabuda agezaako okulabika nti abukola ki abuteekayo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So embeera eyatuuse King Michael tunyolera wamu naye tusaba Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa ate ne bakadde b'omwana ono omuli King Michael ne maama ne baganda be bonna kuba yabadde first born. Mukama Katonda abagumye tumanye embeera gye bayitamu. Naye nga bambi tubeebaza okulabika nti mutambula naffe abatugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG. Atubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe. Ganja Fad ge mannya, Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi.